Manyi kyayagaza bintu bya mwami wange sigenda kubyogera kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde abaganda babikkirira nnyo. CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuze agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga side yaffe okukuuma obuntu bulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala gabibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gakimira. We had an election. During the election we had people killed. During the election we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako. Eyo statement twagiraba era tugisiima mwebali. Naye si buli kimu nti kyogerwako era nga bw'ogambye nti mubyogeranga bwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku sayidi y'abanyigirizibwa. You are the one who brought them. You can ask them. Abo baatulumba nga 15 nga 13 baleeta drone. Balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano. Balina n'ennyonyi ya poliisi eyitaayitamu. Naye nga 15 baatuggalira. Era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali. Tulina compound 2. Naye tulina geeti emu etwawula mu compound eri endala. Bajja ne bateekawo ebijjegere. Sheriff bikyaliko? Ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor. Ne bamenya waya zaffe ez'amasannyalaze ezikola security ne Ssekanyolya ne bamukutula. Kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba. Ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi. Bonna ne balinya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki. So he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola bansobola okukibawa baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bwe yeetoolerawo naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye. Twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako. Abaatulumba ne badduka. Gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu. Simanyi kikye baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6. Munsonyiwe tetubawadde kaakunywa na kaakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwe tutyo bwe tubadde. Eyo information njagadde njibawe. Mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa police ng'agamba nti Kyagulanyi gyali ewaka ali mu sitting room ye aliwe. I can confirm nti gyali naye nga yagenda ate nga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house naye bannyama okufuluma.
era nga kunnamwe bwe mufunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo najja okundaba ebamuggalira awo. Nina emikwano bagezaako okujja tebasobodde, ne bannamawulire babagobye emirundi egiwera, ndowooza nabo bakimanyi. Essimu yange ebeerako lwe baagadde, balina drones ze batambuza ekiro nezeetoololako, zirina sound eremesa otulo, bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka, kuba balina bu drone obuna sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze eddirwa bagenda okumenya bayingire. Abakulembeze abavunaanyizibwa ebyenzikiriza ekibiina kyaffe ekiyitibwa Intelligence Council of Uganda, omulimu gwaffe gwa kisumba okusanyukira wamu n'abasanyuka, okunakuwalira wamu n'abanakuwala, okukomyawo abakooye n'abawabe, ate era n'abantu abeetaaga ekisa kya Katonda. Gwe mulimu gwaffe kubanga twetaaga Uganda etya Katonda, Uganda ey'abantu abasomye, Uganda ey'abantu abalamu, Uganda ey'abantu abalina eddembe, Uganda ey'abantu abasobola okweyimirizaawo nga balina emmere ne ssente, Uganda ey'abantu abatambulira awamu badde mawanga ga njawulo badde balina n'ebibiina bya njawulo. Kale ekituleese wano mu maka ga Honorable Kyagulanyi n'omukyala kwe kusaba nabo ng'abantu ba Katonda, ate tubadde tuwulira notaliiwo nalidda ntugamba ffe tulina okugenda okusaba nabo, era ekyo tukimaze wano ne munnaffe atwaniriza bulungi mukyala Kyagulanyi janguko wano, ne mukyala Kyagulanyi ono tumusanzeewo wano era n'atwaniriza bulungi. Bano bonna nga woolaba bantu banzikiriza za njawulo n'oli mufuti, ffenna tuzze kusabira maka gano, si gano gokka, tusabira amaka gonna kubanga gano maka era bano nabo bakristaayo, tuzze okubalaba ng'abantu ba Katonda. Era wano tusinza n'okugamba bannange nti twongere buli muntu okussaamu munne ekitiibwa, buli muntu okwagala munne, ate era wadde waliwo ebibiina ebyenjawulo n'amawanga ag'enjawulo, naye tuli mu Uganda, okwagalana kwongera okubeerawo. Twabaddeyo naye ensonga etuleese wano kwe kulabika nti abantu bano bonna abali wali mu nzikiriza ez'enjawulo twegatta nammwe, okusaba nammwe, okwemerera nammwe, mutegeere nti newankubadde waliwo ebiruni Katonda ye wali mu nsonga eno, kuba obuvunaanyizibwa bwaffe okunakuwalira wamu n'abanakuwala, okujaguliza wamu n'abajaguza, ate era gy'emirimu gyaffe ffenna okukomyawo abakooye n'abagudde n'abawabye n'abatalina ssuubi n'abatalina mirembe. Kale nno gwe mulimu gwaffe era njala okutwala ekiseera kino njeka neyanjule nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, ssaabayobozi w'ekkanisa ya Uganda Tuula Namirembe, ate nga nze chairperson ow'ekibiina kino ekya Council of Uganda. Kakati nina abakulembeze nabo wano bonna, nja kuwa buli muntu omukisa yanjule mu ddoboozi lye oluwulire n'okumanya baani abali mu kale Metropolitan Ajja Mungona babadde basaziza wanaye nga waliwo ebigambo ebyo ebiri mu
Zabbuli eyabirimu essatu, Psalms 23 egamba nti Mukama ye musumba wange, seetaaga, angalamiza mu ddundiro ery'omuliro, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ankomyawo emmeeme yange, annungamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde ng'atambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olw'omuliro, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'emigogo byensanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Ekikompe kyange kiyita obulungi n'ekisa, tebyeremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange nakulanda mu nnyumba ya Mukama okutuusa mu nnaku nnyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana nga bwe kyali emberebere, ekiina kaakano, ekiriba emirembe n'emirembe. Neesiimye nnyo okubeera nga tusse mu maka muno, era nsanyuse okukulaba. Amannya gange nze Dr. Joseph Serwadda, nze nkulembera Born Again Faith mu Uganda, nzikiriza y'abalokole, era ku kakiiko ka Inter-Religious Council ndi co-chair ne ssentebe waffe. Nga wa ssentebe bwagambye tuzze wano okwogera gye muli ebigambo ebibagumya, ebibazzaamu amaanyi, ate n'okubalaga nti tuyimiridde nammwe ngera bwe tuyimiridde n'abalala bonna, n'okubassaamu ekitiibwa nga tugamba nti omulimu gwe mwakoze gwabadde mu ggwanga lyonna, wadde byavuddemu byebyo, naye ffe tetugaya kintu na kimu kye mwakoze. Era n'okusabira famire eno mmwe nnyini, gwe n'omwami, n'okusabira abaana omulemu ogugenda okuddako neyansi. Okera ddala eraga Katonda atukuuma. God who protects us. Kuba ye musumba, kyangalamiza mu ddundiro y'omuddo omuto, atwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Ekyokubiri eraga Katonda atulabirira. God who provides for us. N'ekyokusatu eraga Katonda oyo atussaako omwoyo. The Lord who protects us, the Lord who provides for us, the Lord who is always there for us. Zabbuli enkulu nnyo eraga Katonda bw'atufaako, bw'atukuuma, bw'atulabirira mu buli nsonga zaffe. Eraga nti Katonda ono buli mbeera yonna newankubadde oluusi ebaamu ebisoomooza, ye tavaawo, asigala nga wali. Kale nno abagadde okwekala Zabbuli ey'ekisumba, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I am not lack. Ffe nga Inter-Religious Council of Uganda tubadde tusinkana abantu ab'enjawulo, n'ebibiina eby'enjawulo, n'abakulu bonna ab'enjawulo, abalala basirikale, abalala bakulembeze, okwogera kuba ffe tuliwo okutabaganya n'okulaba nga tuleeta obubaka obw'essuubi. Kale nno n'olwaleero era tukuŋŋaanye okuleeta ebyava nga bwe twagala, kuba ffe tuliba obuzaava. Twajja nga tulaba bibeerawo, era ne ku National Talent Center twaliyo nga b'obuzaava, kuba baali batuyita kukola mulimu ogwo. Kati olwaleero tukuŋŋaanye era
okuwa lipoota yaffe bannamawulire bano basobodde okukiva nga bwe twalaba. Tukyalinawo ebbanga lya myezi 3 kubanga tulaba ne tuwandiika okutuusa tunaweebwa omukisa ate okubyogera, naye ne tugamba nga tumaze okuwaayo bannaffe ate tulina omulimu omulala gwe tukola, era buli muntu bw'ava wano alina gy'agenda okulaba abantu ababadde mu lwokalulo by'okulonda ku madaala ag'enjawulo tubasisinkana bonna. Waliwo ttiimu yaffe eno yabadde Lwakitula twetaaga okujja na wano okusaba nammwe, ate nze nina n'abalala bengenda okulaba abalala abasobola bensoose bengenda okulaba olwaleero nabo beetaaga okusaba kwaffe. Era Vaughan nze ne munnange ono tugenda eri sayidi y'ebudde ngenda kulaba n'okusaba ne Honorable Segona ngenda okulaba ate ninayo n'abalala, kuba abantu bonna bantu ba Katonda, teri muntu n'omu atali wa Katonda. Ffe omulimu gwaffe gwa kusaba n'abantu ba Katonda nga tulabye, kuba ye musumba omukulu abudaabuda assaayo omwoyo. Kale ebintu byonna ebirala waliwo ebitamanyiddwa naye ye abimanya eby'omunda. Twali tuwulira ebintu bingi ku mawulire n'awalala, naye kakati ffe ate ekyaffe ate tugende tusabe ne Honorable Kyagulanyi ne maama gwe tunasanga yina kabebe baana, kubanga n'abaana bato beetaaga okusabira. So that's why we are here. We are here to pray with you, to stand with you, and to make you know that you are loved. And even where there seems to be hope, there is hope in God. The psalmist says in Psalms 121, I lift up my eyes to the hills. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the Creator of heaven and earth. Kale bigambo ebyo twagadde kwogerako naye okusinga okulaba nga weetuli n'okumanya nti wadde tetubeera wano naye waliwo abantu abasaba. Tusabira abantu bonna abali wano n'abali mu kkomera bonna tubasabira kwagula.